kale tukwagala nnyo gwali ku The Still Hope, The Still Hope 2 AJ Media n'emikutu gyaffe emirala twabagale twabakoleddeyo omukutu tuguyita TISH TV, TISH. That's an abbreviation of The Still Hope. Omukutu gwa Luzungu buli kyolaba wano mu Luganda oyogena kisisinkanayo, so oba olina mukwano gatamanyi Luganda saba link awo tujja kuba tugikuna. Kwali twagala tutunuulire ensonga abazadde bangi tebagifaako n'abantu abangi tebagifaako, naye ensonga nkulu nnyo olunaku olwaleero. Lwaki Sitaani ali interested mu musaayi ogwa abaana baffe ogwo gwe basooka okuba nga babulidinga nga bali mu nsonga? Kitegedde omusaayi ogusooka when you are entering gestation period, kubanga oli mu process eyo, it's your first time to undergo gestation period, why you have to be so careful, or why devil agents or devil himself like that blood so much. Kale katusabe kitaffe tukwebaza kubanga oli mulungi, tukudize ekitiibwa n'amatendo, fuga labisibwa era gulumizibwa mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde, amiina. Manya abazadde bangi twesuulirayo gwa nagamba, we don't care tetufaayo kiki ekiyinza okuba nga tekiddirira abaana baffe oluusi bibagwako ku ssomero, abamu nga tebabimanyi, wali abamu bakaaba bukaabi wa kiraba, ne tutafaayo okuba nga tetubalungamya. Abaana abo tulina okufuna obudde, especially abawala benjogerako, ne twogera nabo nobagamba nti kino kituukawo olina okuba nga okola kino, kino ekituukawo olina okuba nga okola ki, okola kino. Kakati tubasindika mu masomero oluusi process eyo bagwako ku masomero, ate nga tukimanyi nti amasomero gajjuddemu ba agents ab'enjawulo, abasomesa, abannansi ne ba students bennyini gye bali ku masomero nga baki, ng'ate ba agents. So tulina okubeera abeegendereza ennyo. Buli omwana wa mishandlinga omusaayi ogwo ogusooka ne gugwa mu mikono gy'omulabe Sitaani nga tamanyi, bambi oluusi aba tamanyi, she's innocent, ogwo musaayi Sitaani agwagala nnyo era agukozesa ebintu bingi nnyo nnyo nnyo. One, ekisookera ddala we bagufuna omusaayi ogusookera ddala we gugwa mu mikono gy'omulogo oba omuntu aweereza omulabe Sitaani, ekisooka basobola okugukozesa okusiba ki, okusiba muwala we obutaddamu kuzaala. Bagukozesa bulungi ne bakuba obugumba abakozesa ogwo omusaayi ogusookera ddala. Abantu bangi obanga wakula ne step mother, bantu abalala abo step mother, ba anti basenga ng'okuzaala kugaanye, olina okudda wansi weesootinge. Wali obleedinga first time, ani yakuyamba? Who helped you during that first time bleeding? So that person is responsible. Aba akoze kinene nnyo 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 olw'obutazaala abo, kubanga bagukozesa ne bakusiba. So kiba kyonye tutuula n'abaana baffe ne tuba advise, walaba process eno genda mpola weeyambe okole wooti ne wooti weerongoose, tokkiriza muntu. Don't allow anybody you don't trust to touch you or to touch that blood, omusaayi ogwo ogusooka. Don't. Ndikubuulira, don't. Manyi abantu abasinga baatugeta nga tukyali bato, baatusibaasiba dda. Nga gye twakulira, gye twatambulira, abantu be twali nabo, akola ekintu ye ng'amanyi kyekitegeeza, naye nga bwe bambi oba tokola ki? Era babaana oli osula ne ssenga oba obeera n'eki, stepmother agamba olaba kino mpita. You call me when you see such a process, always once you experience something new. Call me, I hope you. Yeefuula ngaki agenda omuyamba, kumbe ye aba alina kyakoze ki. Mwabasindika agenda basenga awo omule, genda wali obwana babugetedde eyo. Kati basobola osiba omwana n'atazaala. Ekyokubiri, basobola okukusiba obutafumbirwa.
obutafumbirwa nga there is no man who will come into your life who is serious. Nga taliyo. Abajja bonna bakikuuzi bo baagala byabwe. So ofuuka wakuzanyirako buzanyizi bakusiba nga tosalazaala manya tosaba fumbirwa. Ekyokubiri manya ekyokusatu basoosiba feelings zo nga you hate ekintu ekiyitibwa omusajja basiba feelings zo nga era omusajja n'abeera nakusinikirako amaanyi omunjagala kukuwaza oba ojula namusesema buseseme feelings zo bazisiba kate ekivaamu nga gino emyojo gikuwasa tandika okuba nga okola ki gikukozesa nga toyagala ddala kintu omusajja naye nga ate waliwo ebijja nebikukozesa ate nga awo tokirinaamu ki tokirinaamu buzibu. Basobola okukozesa ogw'omusaayi. Ogw'omusaayi gutegeeza kintu kinene nnyo mu Bwakabaka obw'ekizikiza kinene nnyo. Don't joke with it. That first blood, the first gestation period, bali nga bazadde mwe mutuule wansi n'abawala bammwe mubasomese babeere beegendereza. Baana ababalogedde mu musaayi ogwo, baana abawononye future yaabwe mu musaayi ogwo. Girls are beautiful but they are not getting married, or they are not married, one of the two. Ng'omuwala mulungi naye nga okufumbirwa kwo kwagaana. Basobola okukozesa omusaayi ogwo ne bakuteekako anything oba kisu nga oli bulungi wano naye kasita ofuna omusajja ali serious awulira guso gwe gukuunyako tadda kumugoba. Basobola okuteekako ki ekikoligo ekyoyo omusajja wakukwana wati afuna ebizibu from day one wakugambye nti I love you paka lwakudduka. So omusajja guno tubeere so careful bazadde. Fact ojagenda ku Desiro Hope Kids video eyo ngenda gimalirako eyo nga twogera n'abazadde ebiki bye bateekeddwa okuba nga bakola. Tubeere careful n'abaana baffe abawala abatannaba kutandika nsonga ezo ez'ekikyala. Registration period tulina okuba briefinga before baleme kugwa mu mikono gy'omubi. Kijja bagwirako eyo ku ssomero ng'olowooza waliyo school nurse kumbe kiagenti kiri eyo. Omusaayi nga tebaza yeetaaga mungi, just a small portion nga kigenda kiwaayo nga baana bangi babagese future. Let me tell you, people have bright futures. Naye banaye future ziri dakanye, ziri covered, zizikiziddwa. People are not shining. People are operating others what? Blessings. Yet those are blessings. Omuntu nga operatingira mu mukisa gwa mulala. Ebyo tebitambula. Nenga things were carried out at an initial stage. So, bazadde tubeere careful. Tuwa abaana obudde. Manya abaana g'obawa, manya gye bakyala. Ekisinga byonna abaana tuba briefinge. Gambe kasita ofuna experiencing ekintu wekiti genda weeyambe tokujjako omuntu mulala yenna. Unless oba nga wendi ewaka jangu ŋŋambe. Naye ekikugwirako abantu wonna, please look for a place where you can what? Make things right. Kale tetufaayo abaana n'atuukogera mu nsonga mukazi watalina kyamanya ali guliini n'atandika kukaaba bukaabi n'agwa mu mikono gy'oli. Baamutumaatumadde omusaayi gwaki
bamutuma omusaayi ogusooka. Oyimanyi nawe bagenda osaba bugagga babatuma ogwo omusaayi. Ogwo. It's like your first fertility. Eggi eryo libadde teriri fertilized, the first one. Era waba mwana, it's the first fruit of the womb. Ati eryo eggi lisoose okubeera poured out. Agent n'alifuna waati. Gomanyi kyaba afunye gwe. Abanga almost abayinkanyankanya n'atutteye omwala embeera. Do you know agent taking a virgin to the devil as a sacrifice? Ekyenkana. So basically tulina kubeera careless parents. Abaana tuba briefing, otherwise kakubulire tujja kwebuuza omwana yabaki nga tokitegeera. Naye nga it was due to what? Carelessness, laziness. That's why omwana ali messed up. Omwana ojja musomesa akule afune omulimu ofumba obugaanyi. Akule afune omulimu afumbirwe, omwana agaane obufumbo obufe. Akule asome naye nga ku kyalo nga bamanyi balina amanya swimming pool y'okukyalo gayagala yatwala. Would you like to see your daughter in such a state? So take charge. Okugenda mu bisiibo by'ennaku 5 nnaku 6 Mukama agule olubuto lw'omwana wo. Then do it earlier. You do your responsibility. Kikole nga bukyali. Okola ekyo oteekeddwa okuba ng'okola. W'onookikola then let me tell you, we are facing repercussions due to our laziness. Tutandise okufuna ebiva mu butafaayo bwaffe ate nga biri costly. So tubeere careful, twegendereze, abaana tuba briefing to avoid such scenarios okubanga abaana ate baba initiatinga mu biki mu immoralities n'ebintu ebifaanaganyeeko ki weebityo. That first blood eya menstruation period, it carries a big meaning in the devil's kingdom. Baba bafunye ekintu ekyokukozesa ekinene ekyokulwanyisa ate ba agent kasita banywa ogwo omusaayi gubongera amaanyi nnyo babeera empowered nnyo kubanga guno gwe guso, it's your first blood, your first fertility etabadde fertilized. So kati weeraniga mikono gy'omulabe Stan, it's like omuwadde sacrifice your soul n'ebintu ebirala. So abazadde tulekere okubeera careless. Let us stand and do all the necessities abaana baffe baleme kaaba mu maaso eyo. Manye oluusi abamu kati ffe tukaaba because of the laziness and carelessness of our parents. Era gwe singa wakulira mu bazadde abamanyi Katonda abafaayo tewali baddewo otyo. Naye twakulira mu bazadde abasamize abatamanyi Katonda abatafaayo, baatuleka bakusula wasenga bakusula step mother n'akugetaageta, kyova olaba oliwo otyo. Ogenda mu period n'omalamu ebbanga n'ebbanga naye nga tolina mu family planning. Bo baba kibakolera, olina okuyiwa omusaayi oguwera. Kati tubeere careful. So ngero kanjukomyo njagezaako girambulula ku kyano y'abaana nga mbuulira abazadde ki kye bateekeddwa okuba nga tebakola. Ebiki ne pads zino muzeegendereze kuba omwana ojja muwa pads zino ez'omubi nga it's the first time ozikozesa, maama kyezijja omukola. Enda ku kyano y'abaana ojja kiwulira. Kale Mugaya Jamiru mbadde okubanga nkutwalira ddala mu maaso, genda ku the Still Hope Kids
video eno gyasangayo nga tugirambululira ddala. Ate namwe abatamanyi Luganda genda ku Tish TV oba sabawo link ojja kuba nga ofuna video eno in English. Poza ate tebawulira Luganda ate njogera Luganda. Okay. Whoever wants such a video, you can request for a link. We started a YouTube channel called Tish TV, TISH TV. You leave a space and put TV. So we have all these videos. You can share to a friend. You can share to everyone who has a zeal or who wants to know, to get more knowledge. Then you can share that link, you can request it, you can use our official numbers, we send you a link and things go on well. So you'll be part of the gospel to redeem and to save many souls from destruction. Kale sigala sukawo school fees akomyawo naye saba link oba gigabe ey'abaana ate ne Tish TV okubanga tulina otuuka mawanga gonna. Baagaza olunaku olungi, mbeere bulungi ate era.